Ntwalo omukisa guno okwebaza ne management ya BBS Telefina okubanga mutuwa omukisa guno. N'okubanga era osembeza abakyala ku programu eno kikulu nnyo ekyo. Ne bano bannange bano naddala ono yeetimba obusaati bwa kyenvu. Era kuba nabajjukiza nti mumulondanga lwa busaati bwa yero butebina gye bututwala. Bannayuganda abatuwuliriza ensonga za security ssebo enkuba yatandise okutonnya naye abamu baagututte ng'omugano okulumba abantu ekiro. Omanye enkuba bw'etonnya ne bw'okuba endulu batono abafuluma. So mbategeeza ewange emawogola weekend ewedde twaziise. Maka baagayingiridde ne batemaatema abavubuka babiri ekyalo bakiyita Nsumba egombola y'e Nakagongo mu luka gwa Mateeterulo. Gombola ya Mateeterulo. Baseemu omwana omwe omulala yavuddewo n'ebisago. So abantu baffe mbategeeza nti twongere security ebeere y'amaanyi nnyo mu kwekuumanga ffe abantu. Banganye nti family eyo Ssemakaali yateekawo embeera bw'alwayokko mu Kabaala alina kuyisaamu mukono. Kati ndowooza alina be yanyumizaako ko nti ndabika nze wange sibatawaanya pisaamu buyisa mukono kati n'ababbi ne bafuna gap. So mbeera ezo eza security era nze kye nnakoze ewange mwami Kiwanda nsuubira engeri gye muli nti saawa eno mmwe mukyazikiddwako obuyinza nga gavumenti eriko abantu mubakubirize emisango gino egifuuse nga for example mu kitundu nga gyeddiringana nga mu mwezi poliisi ng'ekoze report tugifuula empisa okuteeka ku mikutu enjenyawo nga tubulya abantu nti obubbi bwa kino bweyongedde nnyo obubbi bwa bodaboda sayidati abantu bongera okwekuuma mu ngeri ey'enjawulo. Kati nze wange nakibabuulidde ku Mateete police station etutwala nti buli wiiki buli mwezi nga batuwadde report ya police tuteeke ku bizindaala ebyenjawulo nange bampeereze nteeke ku mikutu egy'enjawulo nga ntegeeza abantu misango ki egisinga obungi ewange kiyambe abantu okusobola okwekuuma mu ngeri ey'enjawulo kubanga police tebatumala. So tuyambe police naye tuyambeko tusobole okubanga tukuuma emirembe mu bitundu ebyenjawulo era neebaza buli agifuula empisa okufuba okulaba ng'okuuma emirembe eri abo bakwetoolodde kubanga kyabuvunaanyizibwa buli munnayuganda okukuuma emirembe ate naawe abakwetoolodde okukuwa emirembe n'abakulembeze abagifudde empisa n'obuvunaanyizibwa okuwa ekitiibwa bwe tukulembera n'okukola ebyo ebyatuteesa mu bifo bino bye tutuddemu akawungeezi ka leero oba n'ebbanga limu abituwaamu ery'emyaka 5. Eggwanga teririna ssente. Honorable Tamaguza kibabuulidde era mukimanyi gavumenti eyaayaana okugatta ebitongole ebimu bye yeeteerawo byo byennyini ate nga kabineti yagaye nti bino ebimu twabiteekawo nga tetwetegerezza. So bannayuganda mugume embeera bweto bwetuuse gavumenti egezaako kulaba nga omugugu gweyina mu nsaasaanya yeekuŋŋaanya esobole okulaba nga ennyingiza n'ensaasaanya wabawo balance. So mwesibe ebbiri tuve mu byokwejjera bya nkiragira nnyo ku bakyala kubanga amaka gagenda kufa nnyo. Gender based violence obutabanguko mu maka kati bungi olw'ensonga nti ennyingiza ntono buli ssente lwebula ewaka mwana okuyombagana n'okukyankalana mu maka kuba kungi nnyo. Nga nzizayo ku mulamwa mbuuzizza tulwaki abantu bakola ki bajaganya nga abantu bafudde empisa ne batukana okuba engoma nga abantu bafudde basiiwusa empisa. Ekisooka nsaasira famire y'omugenzi General Edith Mwine nti kitalo nnyini ddala n'eggwanga okutwalira wamu. Nze ntera okugamba betukulembera nti kizibu nnyo omuntu okubeera mu bukulembeze n'oga nti talina kyakoze. Muntu abaako ne kyakoze naye amaanyi ge n'obusobozi buba bwakomaawo. So tetusobola nnyo bateeka ku nninga kubakozesa bye bataalisobodde kukola. Naye nze mu ngeri y'enjawulo Edith Mwine ne banne ng'abavubuka abato abaali abayivu nga bakyalina amaanyi ku myaka 24 n'aga nti katwegatte tugende mu nsiko tulwanirire ebyali bitagenda bulungi emirembe. Ffe twakitwala nti baali balwanirira ki mirembe tebaali tebeerwanirira baali balwanirira bannayuganda. Ekyo omuntu yenna osobola okikopa kuba ffeete abavubuka b'ennaku zino olaba bingi ebitatambudde bulungi tuli eyo tuwoza batukalakasa ebbanga liyiseewo naye ffe kitulemye n'okwekuŋŋaanya okukolawo akatiisa okulaba nti gavumenti eno obuyinza ebuwaayo mu mbeera yonna. So abavubuka abo baali bavumu nnyo kati ate bo bagenda mu kalulu bo balaba nga akalulu tekakyakola makulu akalulu babbakabbe bo ne bagaa nti affe katukolewo kye tulaba tusobola okutwala eggwanga mu maaso. Mutuufu baalwana. Nze abavubuka abo mbeegombako 10 points program zaabwe ng'olaba baalina omulaba they were very organized bavubuka bato ebintu biri mu order mutuufu ng'olabira ddala gye batutwala balabayo obuli bw'enguzi ng'olaba Pan-Africanism ng'olaba bavumirira obusosoze mu mawanga okulaba nga ssente z'eggwanga tezi distributingibwa mu kyenkanyi
ngolaba kwe gamba olabanga balina ebigendererwa ebirungi era nze General Eli Tumwine mwebazaako ekyo bumalirivu n'okuba nti baali bato nnyo mu myaka ate ne basobola okuteekawo embeera esobola okununula eggwanga era ndowooza President Museveni owa 86 nze nali mbeeraawo Kinoni waffe mu town Bukoto South naye nga buli obagambanga nti President Museveni agenda kuyita ku luguudo olwo ng'agenda embala ebiseera ebyo yali muganzi nnyo nga tumulinda ku kkubo sabo twasimbanga layini abantu balabe ku president ebiseera ebyo yali w'amaanyi nnyo si bye bino kati atambula akukuta bamuyisa waggulu bwe emmotoka ne ziyita wansi biri byali byanjawulo kati obutujju bungi ate nga yaleeta emirembe yatugamba kati twobaka n'otulo so ebyenjawulo ebiriwo nti bw'otunuulira ebigendererwa by'abavubuka bano ebyali ku lupapula era nze ngamba bannayuganda nti mwana wattu General Tumwine afudde bubi nnyo kubanga